Poliisi ya Uganda research aliwo alaga nti kye kimu ku bitongole ebisinze okuba nga birimu okutulugunya abantu, okuvvoola eddembe ly'obuntu. Ekitongole kya poliisi kye kimu ku bitongole ebiri ku lukalala mu kulya enguzi, beeriisa nkuuli n'ebirala. Poliisi enkuuma eddembe. Bino nze abyogera, nze ndi muzzukulu wa Gabu nga kansona Mutebi Sumaiya. Research is here. Bino ebintu bye twogerako biri biwandiikiddwa. Only that some of us are now getting bold. Sometimes tutuuka nga tokyayina option okuleka okubyogerako. Kakati bw'emenya erinnya ng'ompa yafa atya Yisima All Access. Masasi. Kirumira Muhammad. Masasi. Ono omuyaye yali ayambala ebintu bya NRM ye naye n'ebya yero. Bamuyitanga ani oyo guy? Abiriga. Masasi. Gali Masasi. Okitegera? We cannot have that. Olaba ebintu ebituuka nga bingi nnyo tubifunira erinnya. Yeah. Now, nze ndi musomi wa byafaayo. Okitegera? This is the reign of terror in Uganda. National security should be a priority to every Ugandan. Omulimu gwa poliisi omukulu kukuma munna-Uganda n'ebintu bye. Yes. Okitegera? Kakati boyina okukuuma bw'oba olaba ng'obbambaza magazini y'amasasi oba omukuumye. Then awo obukuumi tubuleke. At what level? Grade ki gye bakozesa okulikulutinga abasirikale? Bali kulutinga abantu nga bategeera batya. Mentale. Okitegeera? Omuntu psychological atasobola kuholdinga bintu bye. Ebimu ku bintu ng'omusirikale nandibadde nabyo anger management, human intelligence, emotional intelligence. Omusirikale alina okuba nga ali able okulowooza emirundi 7 nga sinnalowooza. Omusirikale yenna mu bitongole bya security mu nsi ezitegeerekeka agenda okukwata ku luto wano nga it's the last option. Ng'alowoozezza biweddeyo. N'agamba kakati okusevinga abaana 10 ono nnamu disarminga. They don't shoot to kill, they shoot to disarm. Tubadde ffe tutambula, nze mbadde nva kwa Kashamol nga ntambula wenti omusajja najja n'alaba oyo omusajja gwe bakubye essasi ng'ali awo kumpi ne boda, ng'aliwo ne boda. Kati waze n'amutuukako n'amugamba mbu weyale wansi. Omusajja neyeyala wansi. Watina wansi n'amugamba ntunuulira. Omusajja n'amutunuulira. Omusajja akwase ebisu n'agijjayo n'amukuba amasasi 3 wano mu mutwe. Olumala n'agamba abantu it is okay. N'amala n'atambula abadde byambalo bya poliisi oba tosaana nze simulabye na bulungi ne face abati abadde muleya naye nga tetumulabye face. Constitution y'eggwanga, when you look at Article 48 specifically. Article 48? 48 of the Constitution. Okay, I'll look for it. It says that any person, it prohibits people from being treated inhuman, subjected to cruelty. Okitegera nti omanyi Constitution webe packaging ebigambo byayo bikulu. Bamukubye nga ndaba nezo laba amukubye ng'akutte boda n'ayambuka eno konna house kwe kukuba bano abasatu. Ajide ku piki n'atupakinga maawo ati wagenze oyitawo ndakikanga 2 niwabaako omulala amuviirako emabega n'amukwata n'amugamba weebake wansi. Okitegeera naye aze okumukwata tubadde naye tetumumanyi n'amugamba weebakawo wansi neyeebaka n'amukubira waabiri n'amala n'atambula n'agenda. Naye tugenze owula mu dakika 2 nga ne wali wansi batiddewo abalala banna. Kati oba ekikoosi kibadde kyekimu. Kati omu azze kirabika abadde abala totaalo. Kisegera bintu ng'ebyo weebiti. Kati ono omu ne bamuttira wano ku totaalo. Kati oli mu kujja nga ayagala kujjawo bisulumuze. Kati mu kujjawo ebisulumuze naye ne bamukwata ne bamutwala bamutese ku kabanga ne bakola ki ne bamutwala. Kati bali abadde eri omulala abadde ku ki abadde ku boda n'omukyala naye ne bamukuba. Kiki bayita suspect mu mateeka? Suspect ye muntu ng'ateeberezebwa. Either yazza oba tannazza naye ateeberezebwa. I am suspected of being this. I am suspected of having done this. Oteeberezebwa okubeera nti okoze kino ne kino. The right procedure bw'osoma Criminal Procedure Code Act. When you are a suspect, police, a police officer or a magistrate within your jurisdiction can write to you. Ne bakuwa kye bayita summons. Police summons or whatever summons. Ne bagamba Namutebi Sumaiya yitako wano ku police ekatwe tulina bye twagala okukola ki otumiremu. Bw'otuukayo at that juncture, I am not an accused person. But you are a suspect. I'm a suspect. So webampita mbawa version of my story. Okay. Police will take it on negamba let's do investigations.
era omuntu abeera ku fayiro yo at that moment bamuyita investigating officer. Yes. Investigating officer will look into byomuwadde oba byoyogedde oba byokozeeko ku statement yo nga bamaze ogiwandiika. Agambye teyabadde nakawuka naye yabadde nateete. Nateete luli ku luguudo ki era oba otunudde muki mu nakawuka. Ayogedde nti ayina alabayi ye muntu gw'obadde naye. Bale twafunye amawulire anti waliwo ekibinja ky'ababbi bano batera nnyo okuteega nga bamaze okufuna amawulire anti waliwo client ya bank nga amaze okujjayo sente mu bank ng'agenda batera nnyo okubateega n'okubabba. Kati ngeri twafunye amawulire ago anti bano ababbi bajja nave ne tuteekateeka abasirikale baffe okubeera mu bulindaala okulaba nti bakola omulimu. Kati waddewo okuwanyinga okuba amasasi mu ebifo bisatu. Kisooka kibadde ku Total ng'oyingirawo ku Total petrol station ne ku Kasasiro stage ne ku Mawanda road. Abasirikale baffe ababadde mu kikwekwete ekyo bakoze omulimu gwa ttendo. Laba baganda baffe bebasse in honor of their memories. Ebyo byonna tebyakolebwa. Once identifying omuntu yenna nga tonnaba osooka ne wennyonnyolako nzaze okukwata nze gundi. From there naye mwennyini n'omukonfaminga you confirm gwe gundi mpa kubikwogerako nkakase. Abannayuganda abasinga abavubuka tebatambula na ndagamuntu zaabwe na biki batambula na bipapula bwe biti waleti omulaba amabina gazimbye nga bipapula by'amawulire kulemesezaako bawala na kweraga. Kakati bw'aba talina ndagamuntu ye it is prudent mutwale ku police akubire abantu be balete you confirm nti ono yenna mutebi Sumaia. And let me tell you criminal still the burden of proof okukakasa obujulizi obukakasa ogukusinze julirayinga the burden of proof relies on the prosecution. Inze webagamba nti namutebi nakutta omwana God forbid nsaba Allah akinta asira akinkingirize namutebi yakutta omwana siyina kukakasa nti saakutte mwana because bagambye presumption of innocent tegunsinga gwe kakasa nti nakutta omwana. Kakati gwe police ebyo byonna w'obijjawo no taking over oba osambiridde eddembe ly'obuntu at the peak of it. And wabaho institutions zoba olimitinze mu nkola yayo ey'emirimu. You cannot be the judge in your own case and yet you're a police officer. Oshegera kitegeeza ki bino yabagamba nti babadde babba wayinza okuba wabaddewo akajogoli akalala how ekisookera ddala kale tubaniriza buterevu byonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okusaako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo ku mirimu egy'enjawulo gye musinzidde okubeera nga mukakalabya. Tubalamusaako ne tubabuuzaako mpozi n'okubajjukiza nti tuli mu mwaka gwa 2025 mu mboozi ze mufuna ne bakyali bammwe n'emikwano gyammwe ab'enganda n'emikwano temwerabira bajjukiza nti tuli mu 2025 guli omukadde twagumalako mpaka ate January lwaliggwako tukakase bulungi nti omwaka gubayingidde emitima era mu acceptinze nti muli mu mwaka mupya ate awo tutandika okubeera nga tusensula ensonga ezitalimu bajjukiza mwaka gwe mulimu. Guno gwe mwaka ogwakasameme wekituuka mu nsonga za politics naddala mu ggwanga Uganda. Mukimanyi bulungi nnyo nti mwaka guba gwakaseera kazibu nnyo naddala nga twolekedde ebiseera ebyokulonda abakiise abakulembeze baffe mu mitendera egy'enjawulo. So nkubiriza gwe wenna munnansi okubanga weebeereramu mu mbeera esoboka n'etasoboka n'oweewala ebikolwa ebikontana n'amateeka ate era neweewala ebikolwa by'okutunda akaluluko n'okateeka mu muntu gw'olabira ddala nti kituufu yoyo asaanidde okuba nti atuusa obuweereza bwe weetaaga ku ground. Nze Vicky nsinzira wano buterevu ku Mukutu Vicky exclusive video giweka like subscribing ambutongole bwe twegattangako osobola okufuna nga latest updates ne latest information. Tubeerawo ne leero yeffe baawuyo tuze ndine kanso Namutebi ne leero okubaako ensonga zetukumenyeramenyeramu mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Kanso ne leero nsanyusa okuba nga ntudde wano naawe okubaako ensonga zetumenyamenya. Saba mbulizeeko ku bantu ate oba oliawo tusimbule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi kubezo zembeera ze. Nze abalamusaako ndi muzzukulu wa Gabunga Namutebi Sumaia.
Kanso Namutebi Sumaiya. Omanyi buli wafuna achievement mu bulamu own it ate je yagaliremu. Toyinayo muntu goyina kuprovinga kintu kyonna. So buli wobeera ng'olina achievement gy'ofunye entono ennyo tuyita mu kusomezebwa bingi okusoma tokeera ne buntu n'okyeyambula okujja mu kaddoketi k'abantu abamu. So nze ndi muzukulu wa Gabunga Kanso Namutebi Sumaiya eyo yenze. Nange neyagalire mu kya CEO Viki Exclusive bagezaako nnyo kimpa naye nze ndabanga kikyabulamu okukikolerera okukituusaawo. Sandyagadde nnyo kukigumiza njagala nsigale nga nze Viki kulwa Viki Exclusive. Abangi nnyo abalina companies nga bazina mu nsawo. Do you know muntu kasamala okuregisteringa nakwate papula binga ganze nina company. Lwo mukanyako ngagamba company yango girabe. URSB approving. Kakati neberabira nti eventually after some time that company can be swap off. So okubeera struck off from the records for several reasons here and there. Olwaleero lwaki nnwanye nkutuukeko. Yes. Kirungi tumaze okunyuka Friday tetukola nnyo. Eyo bwe bulungi bw'emirimu gy'abaasoma olumu ow'omwowina akyakaza n'essaawa zino. Abantu mumanyi twakulanga bagamba enkumbi terimba. Bongeremu amaanyi mu kulima. Keeping up. Keep that spirit. Fe ebitabo tebyatulimba. Wow. So abibange era abasomye ne babonaabona. Nze sirimu. Webaza Mukama. Nze sirimu. Okuba nti osomye ne bikuyitimula. Sirimu because nze saatuukayo butuusi. Era mu be nasoma nabo nkakasa si bangi nga batuula wano. Si bangi. Je bali yadde wasoma nabo ne tebatuula wodde. Si bangi. How no Allah inawo abakusitudde nakuteeka. Bangi bosobola okuteeka mu kamera nomuga nnyonnyola lambulula ku kino. Nakugamba nti nze jabbisobolera mu kooti. Era tulina emisango egimu gye tubaddeko nga balooya beetaaga okuwa ebigenze mu maaso ne bakuga genda gamba Kanso gundi kuba bamanyi yabeera mu kamera. Era naye ogenda omutuukako mu kooti. Omuntu ow'ekiboggwe gwe tabeera wa kiboggwe kiseera. Omuntu yenna ene good lawyer yenna ebintu ebitandikirwako your confidence your accuracy on matters hands on okitegeera mulimu ebintu nga biri basic kiringa okugamba nti simanyi mannya gange oba nageerabidde how okitegeera tumanyirawo nti you know waliwo ekitagatta era n'anaaba omulungi mu kintu omulabirawo. So olwaleero ensonga ze tulina era ze tugenda okutaputa zirimuko ku mateeka weewaawo tujja kusalamuko tugende era still era neze tunatambuliramu ziri mu layini y'amateeka. Njagala kusooka nga tetunaona kutandika okkiriza ntumireko nsaba n'ekitiibwa eky'amaanyi ntumireko ku mukulu bamuyita Elias Cowboy. Cowboy oyo yandaba ku mukutu gwo nannoonya bw'annoonya nanga Kanso nze njagala obe mukwano gwange kate nga byampaka nanga nze proposal y'omukwano ngireese naye ekyo gigoba sisuubira ngenda kufolowinga buli mukutu gw'onoobeera nanga ne Kanso nina n'ekirabo kyo ngenzi nga naye ng'ontwala supiiri ne mga nejjukira ndi mufumbo nanga nze obufumbo box yange nambuuza omuwala oyo mufumbo nampaayo ekyejo ekyetaano nze nsiima ate njogera lwaki. So Cowboy, thank you so much. I appreciate man. Thank you so much. Waliwo omuntu omulala eyaŋŋamba nkutumireko naye ndowooza messages nfuna nnyingi ku WhatsApp nyinza obutasobola kuziscrollinga kutuuka naye nga waliwo abantu nga 6 ba appreciatinga obuweereza bwo ne brilliant knowledge gy'okozesa. Batuwe ku mirimu tuweko ensonga ze tubayambako tebeebuzaabuza. So enamba yo eri free bwe basabanga njibawe nga bwe nakola my number is free, it's a public number. Si yange kubanza seekubira. Namba yaabwe. Ya lukale. Tutegeere papasi y'essimu nze sinnatuuka ku egyo mirembe gigamba nze no sigikwata. Amanya abantu ng'onoofa obwavu obamu n'ennamba z'otakwata. Omukisa gujja nga guli ogwo. Ng'olina olwo oluzengezi sikwata ennamba z'essimu. Tebankubira kiro nnyo. Gwani? Bizinesi ez'ekiro ng'ogigoba. Ne president yakwata essimu mulimu kye bayita those calls. So you have to accept. Nze sinnatuuka awo gwe wofuna ennamba yange oli waddemba okunkubira ate n'onvumamu. Ebyo wayogedde bifo. Kuba buli muntu awabulwa era waddemba okuwa endowooza ye. Nze wamma nze mbatadde.
gwe wawulira ng'ekyokunvuma kikwongerako ng'ompa we naafuna obudde nga nkuddiza anti nze nakulira ku street. Kale wennyini ku street wetutandikidde police wiiki eno gye tulimu nga tugimalako erabwako nga waliwo abantu basuspect abakubwa amasasi abaali bateeberezebwa okubeera nti baali baludde nga balondoolwa bab'ebyokwerinda paka Kamwokya kwa Acacia nga bagezaako okunyagulula omuntu omu ku Stanbic Bank. So diru yagwa butaka babakuba amasasi. Ebyembi mwaba abakubwa waliwo abavayo ne bagamba nti bakozi baabwe era ku lunaku olwo lwe bafa waliwo okuggala ekizimbe mu kifo we bakolera we bajja ku makya ne basanga ng'ekizimbe kiggale ne basalawo basooke baddeko ewaka bawummuleko mpaka ate enkeera ekizimbe ekinaabeera ekiggule. So mu process eyo beepanga ku booda emu bonna ne baddayo. Kati wakati mu kusanga akasambatuko k'amasasi agavuga baabuuka ku booda olw'okutya oba olw'ekyekango ky'ebibwatuse. Kati awo mu process police oba ab'ebyokwerinda ne babasindirira amasasi nabo be bamu ku abo abaafa ne bakolwa oba ne baweza omuwendo gw'abantu 6 nga mu bikolwa eby'amateeka kuva ddi era police ddi lwerina olukusa olwo olukuba abantu amasasi ne bafiirawo newankubadde nga bali kuteeberezebwa because bazze balondoolwa. Police ndowooza oba tugambe yali eyagala kubakwata red handed naye kibi ate tebakwatibwa na munyago nti omunyago baali bakoze eki bagufunye. Egamba police okusinzira ku akulira police mu Uganda mwami Byakagaba yavuddeyo mu parliament juzi n'ategeeza eggwanga ku biki ebyaliwo ne yeetonda era ne General Kayindo Tafire naye n'avumirira ebikolwa bya poliisi bino n'agamba nti si byakuddamu kulabikawo ku mulundi guno. Tujjukira kino si kyekikolwa ekisoose. Waliwo omubaka wa parliament omu eyali agobererwa omuntu omu ku boda amasasi ne gavuga. So some moments ezimu zibaddewo mu Uganda amateeka gatwaliddwa gatya and police yabadde erina kukomawa because bano kigambibwa nti tebaabadde nabisi newankubadde okusinzira ku bali ku crime scene naye ate poliisi naye egamba nti waaliwo abalina ebisi ng'ebijambiya. Era okusinzira abamu ku bali ku crime scene bagamba nti police omu kube yakuba yamugamba galamira omuntu suspect n'agalamira omusirikale n'agamba suspect nti kati yevuunule suspect ne yevuunula omusirikale n'agamba suspect ntunuulira suspect n'atunuulira omusirikale then omusirikale n'asikayo emundu ekika kya pistol n'asindirira suspect ebyasi. Awo wennyini wenjagala otandikwire awo wennyini obenga olambulula ku side y'amateeka ensobi poliisi ze yakola na biki poliisi byetaagoberera bulungi okutaasa Munnayuganda ali eyo. Ekisookera ddala yes ntuusa okusaasira kwange eri Bannayuganda bonna olw'okutambulira mu bulamu obw'okutya obw'okweraliikirira obw'okuba nti waliwo ebikolwa bingi ebirinnyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga. Ntuusa okusaasira kwange nnyo eri famire z'abantu bangi nnyo abafiiriddwa abaana baabwe abaami baabwe bakyala baabwe mu mbeera ezitannyonnyolekeka. Ntuusa okwenenya eri Bannayuganda abo abaana baffe abatannatuuka kulonda nga tubalemereddwa. Ntwala obuswavu eri bajjajjange abaayiwa omusaayi olw'ensi okuba ennungi ng'abaagisikira bavodde omusaayi gwabwe. It is a shame. We should be embarrassed for our ancestors. You know, I am one of those people who believe we work on borrowed time. My part to play here is to make Uganda a better place for the next generation. True. I'm within their time. Yeah. And they are knocking. And still linganga spin. When it's your time to go, you have to go. But make your time count.
kya buswavu nnyo nti ku bintu ebitukwatako nga bannayuganda ebya security and safety tebiriimu. Kyenyamiza okuba nti abalina otukuuma betwentrustinga ate kati betulina okudduka abakuuma ddembe tulina kati kubadduka buddusi olw'ensonga nnyingi nnyo. Poliisi ya Uganda research aliwo alaga nti kyekimu ku bitongole ebisinza okuba nga birimu okutulugunya abantu, okuvvoola eddembe ly'obuntu. Ekitongole kya poliisi kyekimu ku bitongole ebiri ku lukalala mu kulya enguzi, beeriisa nkuuli n'ebirala. Poliisi enkuuma eddembe bino nze abyogera, nze ndi muzukulu wa Gabu nga kansona Mutebi Sumaiya. Research is here. Bino ebintu byetwogerako biri biwandiikiddwa. Only that some of us are now getting bold. Sometimes tutuuka nga tokyayina option okuleka okubyogerako. Ensi n'emanya. And calling out ebitongole ebyenjawulo ebiteereddwawo kuba weebiri. Anti-corruption unit weeri. Then when mumala okukola reports zammwe, then what happens next? Uganda Human Rights Commission. Oshegera. We cannot have a series of these events and ignoring them. Tetusobola kubeerawo nga tukola patterns zezimu. Biseera byonna. Kakati bw'emenya erinnya ng'ompa yafa atya? Yisima All Access. Masasi. Kirumira Muhammad. Masasi. Ono omuyaye yali ambala ebintu bya NRM ye naye n'ebya yero. Bamuyitanga ani oyo guy? Abiriga yafa atya? Gali Masasi. Oshegera. We cannot have that. Olaba ebintu ebituuka nga bingi nnyo tubifunira erinnya. Now, nze ndi musomi wa byafaayo. Okitegeera? This is the reign of terror in Uganda. Today? Yes. Bino ebintu twalinako the Amin terror. Between 1972 to 1979. And even Awunoboto Nadda. Ezennaku zaali mbi nnyo. Eri ggwanga Uganda. Yes, gali maziga byali biwoobe. Tutaba transition. However, ebintu bino bwe bibeerawo, it's always at the climax of a failing state or government. So subiri beerewo mbanansi. Mbabulireko buli kintu kyonna kyotunulako kikulaga kyobubonero bugenda buggwayo. Bweyolese buli ku climax yaabo. Buli kimu kigenda kiggwayo. Mwe teri mukambabulireko ng'oggyeko bino eby'abantu ebitonotono. Teri akuba nvi nga muto. Amala kkula. Era woba nazo ng'oli muto, it is an abnormal sign. Bagamba bazinoonyereza nako lwaki ono ayina envi ku myaka 7. Ekitegeera? Nalwankubadde ndi musiraamu nga nzikiriza nti kulli nafsi dhalika tulimauti, nti buli muntu mwoyo gwonna gugenda kuloza ku kufa. Tetulina kufa tuti. Bateekeddwa kuba ensonga lwaki tufa. Walina okubaawo ebintu nga tetukyabifa. Mu Uganda yensi yokka nga you are certain nti osobola okufa any minute. Wataaba kasasiro mu kiteezo ojja kugwa mu ssasi. Bwe kitaaba ensozi buduuda ojja kugwa mu waboda nga ayina emmundu. Bwe kitaaba ekya accident bajja kunyigira mu kkomera. Okitegeera? Bw'onooba toli abajja kukuba empisa enkadde. Mu ddwaliro ezaayitako. Pero byenkugamba abantu baffe emmere etategeerekeka. Food poisoning oli naabanga babateeramu butwa va mu bintu by'okwogera oluzungu mu food poisoning. Wanda tulina food poisoning mu Uganda, tulina food butwa mu Luganda. Emmere gye bateekamu obutwa. Intentionally. Bakusavinga. Kyova olaba okumanya nti wano mu Uganda emirembe gigenda giggwawo, buli mubaka wa parliament atambula n'akacupa ka Karwenzoli, kati n'amazzi bageefumbira. Ne gye bali abeeraliikirira. Beerangira ne bukyayi. Ogira obunywa, ojja kulaba Hussein Kyanjo gye yatuuka. We have so many, tewaliwo complete reports. Kubi happenings. Ate mbabuye tekikyali nti mentioning anti Muhammad Kirumira yafa ssasi. AK47 report ye mwagifunako. Yali Emmanuel Mayanja. Si mufu. Fu muzibu. Nga tufunayo fayire endala. Yasini Kawuma mufu. Franka Senteza mufu. Oshegera. Bongerako bongezi muwendo. Rita Nabukenya mugenzi. Abana be bamulekwa.
just tudiringa na priority bagala kongerako namuta ebisumaya ogoberere simple bava kugwe batizeeko omulala bafunewo omulala. It's just a matter of time. Yes, which is the problem. National security should be a priority to every Ugandan. Omulimu gwa police omukulu kukuma munna Uganda n'ebintu bye. Yes. Oshegera kakati boyino okukuma bw'oba olaba ng'obbambaza magazini y'amasasi oba omukumye. Then awo obukumi tubuleke. At what level grade ki gye bakozesa okurecruitinga abasirikale? Bali recruitinga abantu nga bategeera batya. Mentally. Okitegeera omuntu psychological atasobola kuholdinga bintu bye. Ebimu ku bintu ng'omusirikale nena ndibadde nabyo anger management, human intelligence, emotional intelligence. Omusirikale alina okuba nga ali able okulowooza emirundi 7 nga sinnalowooza. Omusirikale yenna mu bitongole bya security mu nsi ezitegeerekeka agenda okukwata ku luto wano nga it's the last option. Ng'alowoozezza biweddeyo. Nagamba kakati okusevinga abaana 10 ono namu disarminga. They don't shoot to kill, they shoot to disarm. Oh. They don't shoot to kill. You don't shoot to kill. But ebikolwa bye tulabako wano they shoot to kill. You omuntu akakkane period omu-arresting nga mugenda mu due course y'amateeka. Viki kigenda kutuuka nga mwabagamba nti ebibakwatako bigenda kubakwatako in all possible ways. Bigenda kukwatako gwagamba nti nze namalayo. Bw'ona ogaana okulaba nti enguzi bagirya n'ogivumirira egenda kutuuka nga toyidagala mu malwaliro kikwatireko awo. Twamulabako omugagga waawo n'ow'omu kibuga Kampala juzi yafiira ku kkubo lwa kkubo kubafunda n'atomeregana n'emmotoka endala. Mbabulireko accident. Kino ekintu buli muntu agenda kukiwulira. Mugenda kunoonya ssente ng'olinga anoonya obulamu ng'okuba n'omudda oba omutwalo mu nsawo lutalo ng'olina okuhasolinga. Mugenda kukozesa amaanyi n'amagezi. Natural resources tezikyaliwo. Now back to the point. Eno Uganda ebibi bingi nti omuntu akubuza ekibuzo kimu n'omunnyonnyola ebibi ebiri mu Uganda nga tonamuwaayo kirungi n'eki. Nga bizibu by'okyannyonnyola. Now naye nga remember Uganda ly'ekkula lya Africa. Now let's talk about this. You see, police y'eggwanga nga lyo ng'ekitongole. Yes, as Uganda Police Force. Kiina ebizibu byakyo nkumuliitu. Okitegeera balina obunafu buyitirivu ago ge mazima. Okitegeera tekigwanidde na kubeera tebagwanidde na kwambala uniform ya ggwanga abasinga mu bo. Not as a police force. Heavens, I give them credit to be brave enough okwambala uniform eyo. Nzo sijja jamba. Newankubadde nti abamu tebasaanidde naye obawa ekitiibwa olw'okuba nti abamu bajambala. Ebirali ebirimu bisinga abakola. They are heroes. Nze mbawa ekitiibwa omuntu okera n'ayambala ekyo ekintu. Because nze nkeera nti ogenda okukola nga kisigenda kukozesa mutwe gwange. Ogenda kukozesa birowoozo by'abantu, orders. Okitegeera? Biragiro. Bannayuganda mu mateeka omuntu yenna there are two kinds of people. Bannayuganda katikati bino tuwaayo obudde ne tubanga abasomesa. There are two kinds of people. Era ebbanga ly'oliwangala ng'oli mulamu ogenda kusisinkana ogenda kuba either kino. You are going to be a person in contact with the law or a person in conflict with the law. Okay. Most of us think we are safe because we think we are in contact with the law. The day you will wake up and you are in conflict with the law, then you are not safe at all. Abo suspects they are in conflict with the laws. Naye gwali in contact with the law ye gwego bagamba gwe witness jango tubulire kyabaddewo. Etteeka likwekoonyeeko bwekoonyi. Okay, nogenda nonyonnyola nga tosoose kujjamu musipi. Nga bwe kiri nti olina okunnyonnyola wano ate kusooka oggyemu omusipi n'engatto. Mbabulireko bw'oba osoma constitution y'eggwanga. Bayinza mbabuye constitution yaffe yali nnungi mpaka lwe batandika ogisokolamu amannya. And constitution yalinga free online, but these days ne bw'ogisearchinga ku online. Mugule byebyo mulina obigula. Now you see
Constitution yeggwanga, when you look at Article 48 specifically. Article 48? 48 of the Constitution. Okay. I'll look for it. It says that any person, it prohibits people from being treated inhuman, subjected to cruelty. Okay. Ochegera nti omanyi Constitution webe packaging ebigambo byayo bikulu waliwo ensonga nti ne lwankubadde gano zino rights zo ino sigala nazo nga munnansi. Yes, ng'omuntu by the virtue kyoli muntu si munna Uganda but by the virtue nti ndi human being waliwo rights nga they are not government given, they are God given. Yeah. Oluzaalibwa n'enteekebwa ku nsi nti ndi muntu zikuweebwa they and then. Ekisookera ddala no one should be treated inhumanly. Okitegeera? Yes. Teri muntu yenna alina kusosolebwa lwa ndabika ye, neeyisa ye, lwa tribe ye, oba lwa ddiini ye. We should all be equal under the law. Okay. So Muhammadi yenkanankana ne Muzaffaru ne Kaliisa ne Peter. Kiki bayita suspect mu mateeka? Suspect ye muntu ng'ateeberezebwa. Either yazza oba tannazza naye ateeberezebwa. I am suspected of being this. I am suspected of having done this. Oteeberezebwa okubeera nti okoze kino ne kino. Ne kino. The right procedure bw'osoma Criminal Procedure Code Act. When you are a suspect, police, a police officer or a magistrate within your jurisdiction can write to you. Ne bakuwa kye bayita summons. Police summons or whatever summons. Ne bagamba namuntu ebisumaya yitako wano ku police ekatwe tulina bye twagala okukola ki okwebulemu. Okay. Bw'otuukayo at that juncture, I am not an accused person. But you are a suspect. I'm a suspect. So, webampita mbawa version of my story. Okay. Police will take it on. Negamba, let's do investigations. Era omuntu abeera ku file yo at that moment bamuyita investigating officer. Yes. Investigating officer will look into byomuwadde oba byoyogedde oba byokozeeko ku statement yo nga bamaze ogiwandiika. Agambye teyabadde nakawuka. Naye yabadde nateete. Okay. Nateete luli ku luguudo ki? Nkyera oba otunudde mu ki? Mu nakawuka. Kyo. Ayogedde nti ayina alibi. Alibi ye muntu gw'obadde naye mu kuzibwa kw'omusango. Ebiseera ebisinga ye muntu akujja ku crime scene. Kati essaawa zino you are my alibi. Oli n'agamba mu ssaawa 10 ku Lwokutaano Namutebi yatugwa omuntu. Okiwakana n'ofiirawo ogamba nali naye okumanya nali naye kirina ku kamera. Essaawa ezo saa ze mwogera twali mu interview naye. Yakatambula eddakiika 15. You are my alibi. Gonzije ku crime scene. Okay. Okitegeera? Now, I.O. oba investigating officer ajja atema ebyo. Bwe guba musango bwe nga gwetaagisa okuba ebifaananyi tulina gwe bayita soko. Scene of crime. Okitegeera? Officer yoyo gwe mulaba nga basibyewo ka crime scene tape. Gwe muyita solo tape, fe tumita seal tape. Okay. They condone of fe tukiyita seal tugamba munabugambi basibyewo akaguwa ka poliisi. They condone that place. Era ogenda olaba nga bakuba in different angles. Newe giba mipiira gya mmotoka nga yakoze accident bagimakinga. Nkutambuliza. Tuli ku kye bayita suspect. Zino zonna rights ze. Okay. Fayiro bwe yandikoleddwa. Ekyebuzibwa we bikolebwa mu Uganda. Somesa eggwanga Council Namutebi. Bwe tumala nga investigating officer amaze okureviewinga fayiro eno asobola okuddamu n'akuyita. Wano omulundi ogusoosera ojja ku poliisi bwe baakuyise weereete mirembe n'ekipapula kyabwe nkirabye ekyampise era nzize okukiika nga munnayuganda ow'obuvunaanyizibwa nzize mu nnyinnyonnyolemu. Bw'omala okuwaayo statement yo oba eya version yo n'oddayo poliisi n'ekola ogwayo nga bagamba tujja kuddira.
Okay, katugire tukola okunoonyereza. Okuleka ng'omusango it is an homicide. Oba oguli mweri ekkowe. Mada biki bwe bityo. Emisango eminene. Nga balina okujja mu public. Ng'oyinza ofuuka ow'obulabe mu public. Okay. Poliisi eyinza okukuumira mu kaduukuliri yaako olw'okukuuma gwe n'abantu. Now let's move on. Okay. I want you to picture omuzadde oba omukyala eyafumbidde omwami w'ekyayi n'alinnya piki oba n'avuga emmotoka n'agenda akole. Mwe ne mufuna fe tubayita ba whistleblowers. Whistleblowers be bantu abalina olugambo olw'ekisiru. Abatubaguliza abalereesa abo. Nantaddewo erinnya naye kankomaawo. Lireke. Kakati whistleblower bano ebiseera ebisinga bandibadde balungi nnyo ku misango gy'okugaana okuwa omusolo, ku misango gy'obutalabirira abakozi bulungi sasula NSSF biki bwe bityo. Babi nnyo mu misango egiri criminal offenses. Because ye kyala with the naked eye kyatwala tagenda into era abantu abo kati mu Uganda bote tubayina ate ba expert in that tuina ba broker. Ola abantu abera ku police abatavaawo bulunaku akera nakuba kakalu abera obwatu bwatyo egundi bamusibye solo mu kugirayo. Those are the brokers that we have. Inzenze nefuna omukisa okusavinga eggwanga lyange mu police nga sambadde uniform abo bensooka okujjawo soka n'okwata ba broker n'obajjawo abo bolabe batega abantu okubba ebijambiya ne babaleta ku police ne bagabana. Report weziri. Okay. Aba bantu bemulaba bali so aido. Abera smart. Beekipingira mu vicinity ya police. Abera watambula yatunda police bond yawo. Niwebuza omuntu ono akola ki? Maize njagala nnyo Vicky wensinkana omuntu tubere specific. Okola ki? Ndi munnamawulire oli lawyer. Gwokola ki? Okitegeera. Buli wentegera profession yo manyawo nnyambira. Abantu abasinga okutuba olaba ne Land Division abo bemulaba utalina office bateekawo desk bataddewo bu restaurant si babbi balwadde babuzabuzizza abantu eyo eri bambozi ya lulala badde nkugamba kuba police broker. Okay. Now these people misguide. Abera wao nga amanye namba ya CID, OC station, DPC balukwano kuba mulaba waawo abasinga mulimuze mumina ne bemmanyi nga beewayiriza nze ASP Criminal Division Kibuli yeewayira. Tulina omusango ogumu kankusala ekirimi gwe twagenda kaawe mukono ne wabaawo ba suspect betwali tuze nabo ng'omusango tutobereza okuba nti be baaguzza nga bwe baali balinanga ofiisa waabwe nga yeerimbika bwerimbisi mu kifaananyi ekyo kyoyogedde. Kati ate bwe yajja natusanga ne osi we mukono ate osi we mukono bwe yamulaba ye yadduka buddusi n'abalekawo bano bwe yajja nabo yategeera nti ate bano bazze n'omutuufu yo wedda abalimba nti ye mutuufu owe mukono. Abantu mwe people have confidence. Abantu mwe bali n'abakyala ng'atuuka nayeyanjula bulungi nnyo n'akanula amaaso n'agamba ASP Kibuli Criminal Headquarters. Kati ate omusirikale w'omusoma koodi ezo atyamu abamu bayigana mukyaka n'afungwa bw'ati. Saluti n'agikuba bw'ati takuba saluti agira ati n'akikinala kubanga eno saluti yo woogikuba erina engeri gy'eroopa omukono guno balina diguli kwe bagwagala biki era woogikola obubi bamanya ali trained ebyaddala amanya. Kati ye kyakola wajja akuba mugu nayeerega bw'ati. Kati nze engeri gyembeera mu bino ebintu see, I have come to study these people because nze abantu basinze okututuukirira bababbira ku police. Era omusirikale yakulifalinga kwoyo omuntu yogera n'oyo ali awo wabweru ajja ngambe kumba akusetinze omupiira ogende bakubbe bidda gyali naye nga ye yakuseti oli akugamba kakati nze ngenda laba omukulu naye sooka ofunire emitwalo aga atano kyova olaba nze njagala abantu abali mu uptown aba bali mu abani buziga biki ye olumukubira nga gamba mayi loya wange kajje abimalirize speed emboza abagimaze si lugezigezi ye olumukubira bwoti they have my clients olumukubira agamba let me refer the number to you kamuconnect unga coordinate kamuconnectingeko kanso namutebi okuba kasanti taina buddebwo ali busy ensonga lwaki asasula lawyer.
kakati gwe nakubira nagamba kanso kankutireka amafuta ga mitwalo aga ngendere mukono gendo kiche ekiriyo ojja kudda briefing abantu bakoyoyo kati gwe namu tebinojja notala nomanya nomga mukama wange gwenzi gyo mu report ebera clean ngejjudde okitegeera tomumalidde budde tomumalidde sente ze kati obwo bubbi webuli so batudda wali ku suspect olaba baganda baffe bebasse in honor of their memories ebyo byonna tebyakolebwa once identifying omuntu yenna nga tonnaba osooka newennyonnyolako nzaze okukwata nze gundi from there naye mwennyini n'omukonfaminga you confirm gwe gundi mpa kubikwogerako nkakaseni abannayuganda abasinga abavubuka tebatambula nandaga muntu zaabwe na biki batambula n'ebipapula bwe biti waleti omulaba amabina gazimbye nga bipapula by'amawulire kulabesezaako bawala nakweraga kakati bw'aba talina ndaga muntu ye it is prudent mutwale ku police akubire abantu be balete you confirm nti ono yenna Mutebi Sumaia ng'ogenze ku Facebook tuleka tuwera yana banji ate nga tebeewayirizanga gemanya ge baba wamubuzaalinano nze nali nkola Piero ine ne banyongera erinnya eryokusatu because I was in class with Mutebi Sumaia so just baba separating era abana nga batuyita Mutebi Sumaia na Mutebi Sumaia B nga bagamba ne abadayogera mu class ejo jjo jalinga migo jange have been talking from Sumaia kati nga negaana naye nga ogwa talkative ogogo nga bagamba Mutebi please come here funa okitegeera yes. Now Vicky olaba ebintu bino singa tubikola mu procedure yes tuyina ensobi nnyingi gye tusobola okutaasa mu video ezitambula ababadde ku scene ba witnesses first hand witnesses bagamba abantu bano bazze nga they cannot even be identified the shooters. Luckily enough police has not disowned them. Abantu abadde ku crime scene bali yes nze nagoberedde mawulire geni TV yes bagamba oli omusajja yazze n'abuuka ku piki n'asanga oli omuvubuka n'amugamba weesulike omuntu okulaga nti asarendalinze newe luba lutalo one of the principles kuwanika omuntu kasita wanika emikono ng'akabonero akalaga nti talina kyakulwanyisa maze naka tokkirizibwa kukozesa kyakulwanyisa mu nsi yonna teeka lyansi yonna as long as omuntu asarendalinze engagement mu nsi yonna tokkirizibwa kaluba lutalo nga lutinka luti tokuba wa Red Cross first of tokuba sinzizo kyakubiri tokuba muntu asarendalinze kyakusatu mu nsi yonna bannamawulire baali batutaliza kati tebakyatutaliza mu nsi yonna bino byenkugamba nti byo kwa munnamawulire mulimu abali biased yes awo ensonga etegeerekeka okitegeera naye bano you get my point. I get you now. Abaana ababadde ku crime scene kirisigala ku lutambi omuvubuka yasse down kitegeeza si kyadduka nkomye yeebase face down okitegeera kitegeeza you could wali obadde osobola omuteekako empingu n'omuteeka ku kabangali n'omuvuga n'agenda n'awoza omusango gwe n'osalawo n'omusomera omusango n'omusayira ekibonerezo n'omuwulira n'engeri gy'agenda ogusaavinga. That is not prosecution, that is persecution. So police yadidde ne bazanya pati y'obulamuzi bazanya eyabwe ya police ne bazanya ey'obulamuzi ne bateeka n'embikolwa ebiragiro bya ne basalamu ekibonerezo era ne bakigaba mu kaseera akataweza ddakiika ekyo kikyamu mu maaso g'omuntu ayitibwa suspect. When you look at the Constitution, Article 28, specifically, the presumption of innocence. Fe mu Uganda amateeka gaffe gagamba buli muntu yenna toyina musango mpaka ng'ogukkiriza oba nga bakakasizza. Criminal standard eri so high. Bagamba the standard of proof is beyond reasonable doubt. Tuyina okukakasa ensi eno beyond reasonable doubt nti omuntu yenna yeefumiitiriza bw'asirikirira n'atuuya ebimuteeredda ku maaso agamba naye gundi
wakukoze kikino omusango gukusinze oshegera and let me tell you criminal still the burden of proof okukakasa obujulizi obukakasa ogukusinze gulirayinga the burden of proof relies on the prosecution inzo bagamba nti Namutebi nakutta omwana God forbid nsaba Allah akinta asira akinkingirize Namutebi yakutta omwana sirina kukakasa nti saakutte mwana because bagambye presumption of innocent tegunsinga bwe kakasensi nti nakutta omwana let evidence bwe kakasensi ndi mu bantu bonna abali mu Uganda muno milioni 48 oyo mumulaba yegadanze ku kali era obujulizi bwebwo abantu bonna bagambe nti naye Namutebi twasanze ku mwana amazigo otugenza okukebera tukikakasizanga ddala enkwanso zo kye bayita criminal tebibamu byakuseka kakati gwe poliisi ebyo byonna woobijjawo no taking over oba osambiridde eddembe ly'obuntu at the peak of it and what are institutions zoba olimitinze mu nkola yayo ey'emirimu you cannot be the judge in your own case and yet you're a police officer oshegera kitegeeza ki bino bye bagamba nti babadde babba wayinza okuba wabaddewo akajogoli akalala how ekisookera ddala bayinza okuba nga poliisi nga yonga ekitongole baagala kuteekawo mbeera y'Abannayuganda kubeera mu kweraliikirira yes poliisi esobola okuteekawo embeera wulira byange bino nze abyogera ebimu ku byaviirako President Yoweri Kaguta Museveni habura okugenda mu nsiko ne banne ne mundu 27 mbeere no yansasagge ng'ogyeko ebyakalulumbu ke babba ate nga tisiye yali n'owokubiri embeere waliwo kye bayita anak kyekyamuwaliriza okuyingira ensiko ng'ebintu tebikwatagana Obote bwe yadda teyali kibinja ali mubi nnyo you get my point now police emanyi okuteekawo yo mwennyini insecurity nekuterawo embeera gwe munansi n'otya kutambula nga weeraliikirira nze nina research yagamba ebimu ku byaggisaawo aba LDU be baali ababbi ate nga baali bateekeddwa mu bantu kukuuma ddembe byabwe ekimu ku ebyo yes now security agencies zino ziraba babeerayo eyo bo bennyini ne baplotinga within them we need a unit to investigate police. Now we have an issue, but Bogaman Chitambo. No, where Uganda police standard budget, you know, UPS. Ekitongole ekimu kukinonyereza ku buzibu bw'emisango. Budget yawe juzi mu budget ya 2024-2025 yasalwako obuwumbi 10. So kitegeeza ne mu budget babakenderezaako kasente ke baali badde bakozesa mu kunoonyereza ku buzibu bw'emisango gino. Kitegeeza abantu bangi makomera abali eyo abasibe naye nga sente ezaliyambyeko mu kunoonyereza kw'emisango gyabwe kakasa nti kituufu bazza emisango egyo batejazibwa sente ezagibwa mu budget. Then ne police nga police we twatuukidde olunaku olwaleero nga mu budget yayo bagitemye obuwumbi 32. Oba ne kano nkwogere tyo bankireke okimanyi nti police eteekawo embeera okunoonya engeri gyefunamu ssente bateekawo ensasagge bateekewo the importance of increasing their budget. Ne bateerawo ensonga lwaki budget yaabwe erina okwongezebwa. Ebimu ku bino byolaba bali mu kututegeka ti akalulu kajja. Anytime bw'olaba essasi totya they are preparing Ugandans. That is. But remember, twogera ku Uganda Police Force. It's role to protect people. Eyo babivakodda olaba ebizibu ebisinga okuba mu nsi muno kwe kuba nti institutions kati ziweereza muntu tesavinga no kankubuulireko ebimu ku bintu nga temwagala bikkiriza. There is no difference between NRM and the government or the state. NRM activities zayo zona they are government funded. All NRM structures ziri ku sente zaffe. Chovola bobe ekwese muli nti it is not a political party, it is a movement. Which movement bagitukakamu ffenna tutambulire mu mugendo
Oshegera bino abane kino nkyogere naye kyo kankireke nya kyogere olulala wabona abanga aliwo ensonga ekinjogeza. Now look here, abaana abo be basse. These are the chains. Okay. Tetulina report ya Frank Senteza nga naye akabanga lya mukona weeri Rita Nabu Kenya tewali AK47 yagwa mu binabiro. Crime intelligence ekola ddi soko bino babita bata siso simanyi siso ebyo giso diso bye bintu byamwe ebyo mukola ddi. Crime intelligence is the ability to detect and deterring a crime from happening before it happens. Nkudiramu crime intelligence bwe kuboteekawo okuziyiza omusango obutabaawo. Togulinda kuba guziyize nga tegunnaba. Ongamba otya because of 30 million abana Uganda mukaga bafu. N'omwogezi wa polisi y'eggwanga n'ovaayo n'ogamba titwakizudde babaddeko banki emu ky'omunyago gwagudde buta we babanga babadde bagenda kubba babadde bamugenda. They had the intentions to do but they didn't. They were moving to that because you cannot prove intention merely. Oshegera. Okay. Intention tulaga ebintu bye wakoze before, during and after. Okay. That is how we can be able to tell. Kino yabadde n'ekigendererwa ekitta. Oshegera emisango mingi nnyo nga mwe mugisomako kankuwa omusango Matthew Kanyamunyu versus Uganda. Intention ye bajja ne mukazi we nga bali mu mmotoka. Banywamu askari ateekawo ekibeera akikaye emundu amukuba naye amala omukuba conscious edda ng'omuntu naganze saze wano kutta muntu amupapira amuteeka mu mmotoka. Okay. Asimbula aba agenda mu ddwaliro onaasikamu tegeeza afa. You get my point? Yes. Bw'otunulira omwami ono nti bazze teyazze nga yetegese kugenda kutta askari. So there was no intention. However, there was an actor serious. Waliwo ekikola kyokola ki ekyokutta. Empaaba y'emisango eyawukana mu nziza yaagyo n'ensala yaagwo. Okitegeera bano tebasobola tugamba nti abaana mukaaga batiddwa mu bifo ebyenjawulo nga mulimu n'abali mu kugambibwa essaawa zino nti babadde bava ku mirimu ng'ekizimbe kiggale. How do you justify that? How much can be given to compensate your family? Ekyo kye kisinga okubeera ekibuuzo ekinene. Okitegeera nti mwamuse by accident? Yes. That cannot even be a defense for someone's demise. Kankubulireko ababaddemu ekyo ekitongole mu operation singa nze nga nina obusobozi singa bagobe. Ojjukira omusajja president nze singa abantu bagobe. Nze singa buli lunaku ngobayo. Ojjukira president Museveni omusajja gwe yayambula chepa is it Natete? It was Natete. Some years back. Yes, I remember Natete. He used his powers. Yakwata mu article 2098 of the constitution nanga naye nina obuyinza. Gwe kankwekwatire. Namumwamulako echepe. Inze singa gwe mwami byakagaba musawa. Singa tuyina list bweti. Because why not about justification? Ekisinga kanso okubeera nga kyennyamiza Abannayuganda nekyasinza okuleeta emboozi eno ennyo mu public domain. Kwe kubeera nti police yakakasiza nti banezenga ebalondoola. Naye wakati kati ng'ebakwatidde ku scene yalemeddwa okubakwata n'ebatwala bavunaanibwe n'egina emisango gyonna gye bazze bakola ki gye bazze bazza. Then awo Munnayuganda waabuuliza, are we safe at all? Wewale never insult Ugandans. Byonna mu byokola mulekerawo tufuula baweewe. Okitegeera there is no way police eyina mu bimu byesobola okukola esobola okukwata. Police can cause an arrest at any time at any day. Tosobola kuŋŋamba nti twabadde tuva ku kabbanka kali. Buli banka erina omukuumi. Yes. Ne mujja let's assume ne tuyingira ne tufuluma mwe ne mutugoba ne mututira mu bantu. That alone is unprofessional. In the code of conduct tekikirizibwa. Fayalinga tokkirizibwa fulumya sasi mu bantu unless nga kyekisembayo. Morning hours abantu bagenda kola nga gotandika kuba masasi. Kayisa nnyo. Tekikirizibwa
kati kankubireko abamu ku bantu abalina ebyo ebizimbe bananyini bizinensi ezo basobola okusuubinga poliisi y'eggwanga ekyo kimala abantu okwewala eyo street nkubirire fiya eryawo kati woba ogenda eka muukya n'oyita ku akashi awo fiya weeri waliwo agenda ojesonyiwa omwaka mulamba nga tayitawo bizinesi z'abantu omanyiza oba otidde akatale mulekere mukulaba ebintu bino ne mubiyisaako wano nawali. They're just politically preparing us, which preparation is harsh. Okay. Reign of Terror is just a period of anarchy, uncertainty. Ola okwatira Nyondo tensiri. Nga Nyondo gyogenda okozesa okuta ensiri. Ensiri efolu yine empewo. Oba mutitizi. Neki kyoyogedde kituufu. Olaba waliwe bakubira amasasa agambye okukwati gakwata Musumba Bujingo. Ewantu awo buli tutuukawo nejjoyero nga tuvuga. Tutyawo. Era sometimes bwe tuba nga tuyina route endala gye tukozeseewo ne tugyewala. Now, wakiri ekyapeninga abasirikale waliwo mu mateeka kye bayita reasonable force. Reasonable force omusirikale ng'ojja okukwata Namutebi. Bino wammanga beera nabyo mu mutima. Nze siina kyabusi. Nze sitambula yadde n'akambe mba na bitabo la constitution. Toyina kisi. Toyina lwaki ojja okunkwata n'ojjayo AK-47. Ne bwe mba nnwanye olaba kye bayita reasonable force omuntu oli gw'ozza okukwata kyayina kirina okuba nga kiri mu same age oba magnitude. Oshitegera nga reasonably we tusiriikirira nti yabadde ne Jambia naze nansuuluulu. Sinasanze afunyize ngumi n'ojjayo AK-47. Tina malirizaako nina akabuuzo akalumya bannayuganda omutwe. Now, Uganda police, that force that was used on these civilians was uncalled for. They were unarmed. Tewaliwo kifaananyi kiraga wadde akambe nga kasowokamu abo abaana. Omanyi olaba suspect byemusanga nabyo they are marked as exhibits. Tewabadde kizibiti. Tewali kizibiti neki. Nze nalabye amawulire ago buli TV yonna na buli video yakwatibwa ku ground nakirabye. Kwa bano kati olubaawo president yagamba ng'ojjayo kamera. Tewali yadde yavuddemu ekikwanso. But now they are planting evidence. Kibabadde nesi. Manyi babeerayo ne fayiro zaabwe nga zibulako ba suspect. Kyovola nze ngamba abavubuka ng'oli e Kampala amalala mugakendeeze. Abo basajja babeerawo nga batuka nga bamubanja fayiro. Nga tuleeta fayiro. Kati n'akola fayiro nejjula ng'ebulamu linnya. Ng'ebulamu ba suspect. Buli kimu ekiri alinda lwalifuna suspect. Bakukutte n'aliita n'ogenda ku poliisi ng'owoza gwa butemu. Wamma gyenyina emisango binagamba bannaye bankwata lwa aido ate banteekako gwa kunsanga simanya nanjaga. Kakati abavubuka abasinga tebamanyi ebyo bintu. Fayiro gye ziri well prepared. Era mulimu abasirikale abakola threats nja kugatta ku fayiro w'ogigyegiramu. Nine yakiŋŋamba awo ekawempe nakwatwako awo musango ogumu. Ekawempe ne baŋŋamba gwe bw'otegendereza bw'onnyiiza nja kugatta ngenda kuyungako omusango gw'ojja okufa nga weevuma. Okitegeera ne mugamba afande ensonyiwa. I encourage people abavubuka nga bwe tugula sisi omungi. Wallahi wobanga n'omusango guli ku poliisi weekako obeekola oya gw'okubira weekake. Kisobola okutaasa looyo okutunula mu statement yo. Abavubuka bangi lwakwekaza tebamanyi kusoma. Yes. Omusajja oyogera waawandiika. Naye ate tomala n'akuwa version gy'ayagala. Nagamba ogambye bwoti ne bwoti sayini nga nteekawo ekinkumu. Gwe n'oyiwako omukono gwo bwoti. Naye buli w'omala okola statement tekiri mu shakka yonna obuzibu bwonna. Looyo wange agitunulemu. Naawe kennyini bw'oba toyina looyo. Egikola wendi. Nagamba omusajja statement gye mpandiise mpandabeko nangamba olabako kibe nalemerako n'agimpa ne mugamba afande. Njogedde ebirala owandiise. Mubeemu ebintu bye mwebuusa. Bakukwatidde kasonga ka mmotoka. Bi contracts bino bye tugula emmotoka buy as it is. Otuka ku poliisi nga baakuzizika dda bwe ziti. Nkumi ezinaafubutukawo mu kabira. Zibulako mannya. Anytime soon. Waliwo omusirikale ng'alina okuba accountable kwebyo ebyaliwo. Kakati kuumako wabeeyo okwekala kasoko. Kukwatibwemu abamu ku bano. Allahu akbar walillahi alhamdu. Tulina kikutwaza ssengawo ku poliisi. Tamanyi kusoma, jjajjawo tamanyi bozze nabo. Maama ono ne yeesiba akaleesu mukazi wattu ali ku kifugi kya poliisi.
beera smart ekitufuula omuntu gwe bagamba nti oyo mujagujagu gwogwa wezikuwunyira mu Uganda zigenda kuwunyira kwata dairing essimu yo speed kubira kanso Namutebi bawo omuntu akuli ku kido omugambe Namutebi jangu ku polisi ye Katwe wano mukutwala wano osobola okuba essimu ndikwa neno kubira mukazi simanyi bika TV bichi kubira omuntu akujja ku scene oba omuntu agenda okusecuringa nti byoyogera byebyo ye file gyogenda osobola okuwoza newe bunaba mu court because ino omuntu akusekendinga buli wala kuteekako omusango gw'otaziza tosobola guwangula mu court bakubuuza katugeze Vicky watuga omwana noka omwana weewuunya mu court noka naye mbadde nsubira ndi wano ku bino bya mawulire by'abannaffe nti annakubye story ku gundi womala ng'obuuza ekibuuzo ekyobusiru muwala mulenzi nga kimala naye wano buli wobeera n'omuntu bw'oteeka obudde mu kwambala engato emalayo beerako omuntu akuba ku kiddo okubeera ne lawyer wo ali personal si kweraga ate si kuba kya bbeeyi ba lawyer simuli ba bbeeyi nnyo mbabuulira kidipendinga musango kigwoliko n'enkolagana gy'olina ne lawyer oba ne counsel okumanya ogenda kumwetaaga kyemanyize bwemanyizi nti mu kkooti ebiseera ebisinga teweeyogerera funa akwogerera ne woobanga embeera weefuukira embi mu kkooti tokkirizibwa kubeerayo kuleka ng'olina lawyer if you cannot afford one mu mateeka bakuwa state kati bakuwa omuntu nga yakoowa talina budde bwo mu buli ngeri oza bampaloya gavumenti egenda kumpaloya gwe weebuuze ono gwe bampadde interest si gyayina nze nfulume wano gavumenti yekuvunaana ate gavumenti yekuwadde looya njagala weebuuze ono alina interest kinve wano musango gwo naye ono musasula gwe mulimo gwamuleseza kunzija wano gwe yasoma nze sikuba mpiso so tolina wogenda kunkubira owa karismati mbwongo bwo kyekikusaasuza osobola kuŋŋamba nti binsumbuye kuba kyewasoma bwe nsobola okutambula amadaala emirundi 8 bw'oyambuka bokkiri yes tosaasiranga looyambwa akooye nnyo era naye mu byakubalirira takubalirira ng'obudde bwe kuba kyekyamusasuzza gwe wonkubira n'enzikiriza n'onsimbula bwe mbadde naw eyo tuvuddeyo akabuuzo kesaagala tuleke mabega bannayuganda beebuuza oba bannansi lwaki poliisi bwemala okuarrestinga omuntu emugattako emisambagere in terms of okumuyingiza ekidduka ekiba kimunonye empuba engatto bigala bya mmundu n'ebirala ebiringa ne bw'abanga yeewaddeyo bwewi esooka ne kuba ku nkoona is it in law waliwo kye bayita unprofessional conduct naffe mu baloya mu ebiri some people act unprofessionally on so many occasions whereas ne police eina standard kwino tambuliza emirimu gyayo yes so standard zibaayo naye ozisubscribinga ko kirala Uganda police mulimu abantu nga banyivu banyakaavu ate nga baavu beekoowa omuntu anoonya watuza obusungu bwe waavu tawabulikika omuntu anoonya wawumuza obusungu bwe nga tabulina kati bamuletedde Vicky naga kansalono tutekeka government yerimanya kyerimpa ate bakuba ebifo nga tosobola kulaga nti wazimbye badda mejinga nkizi nsigo omusirikale akwata bwati nga bwakukutta amanyi ojja kisasulira emyaka 10 okuva kati naye nga tekirina evidence nti yakuttewo era wotelemerako nnyo kutwala mu expert examination medical forms tekiraga tasobola kukulamu liiso kubanga kirabwa nayonka nti bamutulugunyizza tajja naye yakubala ango bwati amanyi g'ekisajja n'agatta lwa musaala mutono lwa bizibu bye that is them abantu benkoowa they have anger issues abasirikale beetaagayo facility where they can unleash obusungu bwabwe ne batabuteeka ate kuba kati poliisi ffe bakirayanti baayo no naye tetufaako no nze bwe ndabanga we are not their clients hati these days kaso kankubuulire omusirikale akwata n'agamba okimanyi oli wange abatakufudde kiraya either I'm in conflict with the law or in contact with the law ennaku zino omusirikale akwata n'agamba gw'oli wange bwategeera w'omulagira nti ekyo kyogedde kikyamu ng'okubye essimu ya looyawo balooya kati bangi balinga munnyo
funako gwe weesibako ogamba oyo ajja kuyimirirawo. Temunoonya bano ba brief case. Ogwo muleme gukyaliwo. Someone who is too smart, they are always too dense. I'm telling you. Kanso ate leero mu kusomesa wazza okubiremu n'okuba. Kati kankikugambeko. Insimanyi, I want to be proved right or wrong. Abavubuka abasiba mu gym amanyi g'ekisajja bayina. Mbu bagamba tebalina. Naye kati gwe mukazi era gwaso. Nkirese awo. Balabika bulungi nnyo tabanazaala nkina sapa. Naye owa boda. Oshegera. That being said, if you read history, wafunako we wasomako the bayita the reign of terror. Nkinyonyodde bulungi kaba ka season kaba kakasamba tuko. Abantu bangi babifiiramu. Human rights abuse, it becomes so rampant. Oshegera. Okay. Social transformation and political transformation bibaawo. Mulimu abantu abali mu police nga bakola buli kimu government yegende. Even though ngagamba engeri yokka nsobola okufuna emirembe nga government yeguddewo. So nabo bennyini benyigira mu struggle ey'omunda. Kyensobola okukola bana basajja nina genda nabo. Kamba kyayise bannansi. Bannamutebi bagende boogere. Kyakoleddwa amazima tukivumira ne sekuvumirira yonna. Police ya Uganda mutulemeredde. Mutuliddemu olukwe mutukoze bubi nnyo. Ntuse okusaasira abaana abo mbabuulira bannange bavubuka bannange twebeereremu. Okay. Kale jo tukyasigaza yakadde kenkana ki tubuulire. Nyinza okuva wano nga sogedde ku meeting yakadde kavule. Anti mbuuza budde producer tubuulire tuyina yakadde okay. Tukyayina yakadde kaddakiika 3. Ekisooka tuyinayo kadde kenkana ki mbuulira. Dakiika 2. Mu dakiika 2 njagala tutaggulule Makerere Kavule Nupe headquarters wezisangibwa omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu juzi yayanjulidde Bannayuganda Deputy President we mu Buganda region era nga ya replacinze omukulu Honorable Mathias Nsamba Mpuuga ow'ekitiibwa ku mulundi guli mu comment zaayikanga buyisinga mazzi batenda Council Namutebi okukwata ku ekitiibwa Mpuuga ne ngamba temuwaana nnyo mujja mumeza amalala mumukubi ow'ekitiibwa Mpuuga mu saloon gye balisangibwa kuba n'oli naye munnamateeka ajukira ono akaviri asala kasale n'oli asala tebaawula saloon ngena zisibe so awo njabatereza so Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ye yaddidde embigere bya owekitiibwa Mpuuga nga Deputy President. Kifo kino kibadde kikalu okumala omwaka mulamba okuviira ddala National Unity Platform lwe yafuumuula omukulu Mathias Nsamba Mpuuga olw'ebyo ebyekuusa ku miliyoni za ssente 5 ezeegabibwa ng'akasiimo. So decision eyakoleddwa principal okukwata Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi okumureplacinga Mathias Nsamba Mpuuga nga Deputy President we mu Buganda region. Kiraga ki kifaananyi ki? Now, let me put it like this. A decision has to always be made. Okay. When you choose not to make a decision, you have made a decision. Oh. Yes. Okay. Buli abantu ababanyigirizibwa bwe nga nze sigenda kyogerako oba osazeewo obutakyogerako okitegeera era ebiseera ebisinga ffe tuba tubala tukubayira kubali abatunyigiriza. Oba kirabye nti kikyamu naye n'otakyogerako. The silence of the oppressed is a satisfaction to the oppressors. Mwe abatunyigiriza oba ffe abanyigirizibwa bwe tusirika kikusa bali abatunyigiriza. Am I making sense? True. The silence of the oppressed is a satisfactory factor to the oppressor. You understand? So never give someone who is oppressing you the gratuity okunyumirwa mukunyigiriza. Yogera nti nyigirizibwa wuuna fuguma bwe kiba kyekisembayo kyogenda okukola kigende ku likodi nti yafa ayogera ne Yesu Kristo nga bamukomerera yafa ayogera. Kati lwaki osirika? People power movement ekisinde kya people power
kya mu bantu kya mwana wa boda boda kyange Namutebi kyoyo house girl talina alimwogerera kyoyo atunda amanda kyoyo yali mu office amalayo ngo omusala omutono ogw'obusungu bwe tuwogeddeko people power abantu singa baba boogedde nti temuzza Namutebi teri asobola kuddamu kunkyaza newe mbanjagala nnyo kuba buli we naamuteekanga ng'ate nze amuleese binkyukira okitegeera yes kye bayita people power however olina okuba ng'olina eriisa ejjogi okwawula amaanyi gaabwe we bagateeka n'ogamba muganye nga baani waliyo 10 be basasudde bakole kino nsonga ki eyesimba etandeetesa Namutebi ku Vicky Exposing kati nze ndowooza kyabumba tuutu eri omuntu yenna okubuuza Muwanga Kivumbi agwanidde. That's a bogus question. Okay. Ekisookera ddala Muwanga Kivumbi muzzukulu wa Kisolo yeddira Ngonge agwanidde. Yes, Muganda. Bamusindisewa mu Central Region erimuki Baganda. Bamusindise ku nsonga zaki za Buganda. Okay. So, watubanga tunoonya qualifiers of how you become one. He qualifies. Ekyokubiri is Muwanga Kivumbi a member of the party? Yes. Yes. Is he a flag bearer? Yes. Yatuwangulira n'ekifo e Butambala. Muwanga Kivumbi diri watavuddeyo kwogera ku nsonga eziruma abantu. Yes, ebibya bikwata diplomatically. Ebibya asinga kutegera byakubalirira. Naye avaayo n'agamba wano sente z'omuwosoloza n'ekwa wano nekino era obukiiko bwonna bwatuddeko mwebufu. Si enkola ye yawukana ku ya foot soldier naye ng'ekigendererwa kyekimu. Olaba mu luno olutabaalo mulimu agenda okulumisa amannyo nga ye kikyasobola. Waliwo agenda okwekakaaya vule n'agenda okutambula n'Ekyagulanyi ye agenda kudduka. Kingi Saha wetunaaba nga tuwumuddemu nga tuwujjadde agenda kuyimba wane mwanyi zaaliwo era nga 24 concert Lugogo cricket. Agenda tuwumuza naye ng'ate tatwerabiza mulamwa. Atuwa message eri tukuŋŋanye wano nga the next or the generational revolutionists. Naye chance gy'alina okuyisaawo message ye in large numbers. Buli muntu kola party yo. Nze party yange gye nsobola okukola neetaga gwo neesige nga foot soldier nti ofunye obuzibu mu mateeka n'onkubira. Ne tukkaanya ne nkugamba okujja wooli simanyi weetegesa otya neetaga transport sigenda kukyajinga nga bwe nteekeddwa oba bwe nandikukyajinze kuba nina service gye nina okuwa. Yes. Ogenda kunkubira oŋŋambe bantaddeko ebijambiya naye amazima by then nali Dubai. Nchiwa obudde ngende ku internal affairs ngende ku airport ndabe ng'oyingira nkutume passport yo ngezeeko nnwane twekizonolate yo name nnwane nzije n'omusango ku likodi yo. Eyo ye party gye nsobola okukola ki okuzannya. Ey'okubiri nga tonnampa bwesigwa neewaddeyo ntadde face yange mu bwenyi bwa kamera buno. Kati ndi shuwa naawe nnyini andaba okakasa nina emirimu gye sirifuna emyaka gye ndibeerawo mu bulamu bwe kyogamba nze sikimanyi. Okimanyi? Naye nkisaddaase. Because olina ky'olwanirira. Nina obuyigirize bwange naye mbiyisyeyo. Ozibule ali eyo. Iŋŋamba eyo nti nze saasoma kola guli. Okay. This is the part I'm playing. Era togizanyiramu. The sacrifice I'm making is that. Frank sente zaye yayiwawo bulamu. Nze sacrifice nzo omulimu gwe $5,000,000. Nze naawe ndaba wobanga tonnampa comment kiriza nti waliwo byenjiye. Nina institution nga siriziyingira ne bwe ndiba nze asinga obuyigirize. Olw'ebigambo. Si mu mulembe guno. Olwabino ebinfubutukamu. Am I aware? Yes. You are aware. Am I willing to make the sacrifice? I'm willing to make it over and over again. Zengeri yokaje ngendo okusirika ng'olulimi balunzi jemu. Yengeri yokusirika kwa namu. Webana alutwala nja kuwandiika. Banzijeko emikono nja kubikuutiza. What are you willing to sacrifice? Kyano kibuuzo. Ebitabo byo birina okubako we bitugattira.
gwe boda guy omwana agudde ku kubo mujjeewo mutwale ku ddwaliro tekina kyekikujjako kuzannya kye bayita people power movement. Oli musawo ng'obirivingira mweno course we bamuleeta kakasa nti bamutemako magulu. Buli muntu ku duty station yo ina part gy'ogenda ozannya. Mwabaliyo nga mulowooza oyo futi kigere oyo namutebya yasama nnyo. My dear, we are sacrificing. Bingi Singa mumanyi ffe bakadde baffe bye bakola tuweerera baffe bye tukoze okubeera kino kye tuli temwandizanyidde muntu yo zaffe. So Muwanga Kivumbi, he was the best candidate. Omuntu yenna singa tuba ku kosi n'atuvaako tetumulemerako. Ate ffe tetubasalira musango. Abamu balina omuwendo gwabwe bunusu. bagulwa. Yes. Beriam. Yes. Baneko. People power eze kujjawo bantu kukajjako bakayita batya kano kamaski kakokolo kulabenga bwoli nga toliko kakokolo. Yes. Kyovola abantu tutandise okwambula abantu obukaya ne tubalaba kino yali wakitibwa naye asoba n'okugamba nti omuntu azingibwe mu kisaawe nga ye bwe yandiyagadde bakimukoleko. Bwe tubanga tugambye nti ffe nga people power tugenda kuba transparent and accountable to the people. Manifesto yaffe buli lunaku njogerako ne tugamba nti it will be people centered governance. Where if it is a people centered governance, you ought to be accountable individually. Wobera mu public office, you are seated in that office ku mwana w'omukatale teweetuliddeeyo. Wolemererwa to accountability otugamba come and own this mistake mu bantu nti nsobezza ne tukuwa omukisa emirundi esatu nga Yesu Kristo yagamba enkoko erigenda koliko nyuma emirundi esatu kwekyaggwayo n'agamba baabo. Kakati ffe tumugumiikiriza ye mwennyini ye yatuvuddemu. Last minute Ffe twamuwa chance zonna na kati chance ekyaliwo nti bino bye tutakkaanyaako. He can repent. Yes. Ffe mu Busiraamu olaba mpaka ng'omwoyo gwo gutuuse wano naye okwenenyezaako kukkirizibwa. Lwaki tojja n'ogamba ekido kino nkizizza? Lwaki tojja n'ogamba nali nninamu ebizibu nga famire? Kakati bwe tugamba nti okoze bw'otyo n'omala n'ovaayo n'ogamba nze nkoze n'ekyange nga gwe muntu mwennyini wakolako hole alliance. Gwe muntu mwennyini okitegeera ffe ne tutabifaako netugamba ajje mukadde waffe. Kati bwe tugamba nti Muwanga Kivumbi ajje ne tubuuza Muwanga Kivumbi oli mukugu muki ti mu economics ndi mulala ne tugamba oke kati wane ensonga ze twogerako twagala omuntu atugatta mu Buganda. Uganda ng'ensi erina regions ez'enjawulo. Yes. Okitegeera. So we need to keep in touch. Okay. Anti Uganda ezimbiddwa ku misingi egya culture. Tetuva ku nnono. Ndi tulina Buganda Kingdom, Bunyoro Kitala Kingdom, Busoga, nteekawo n'endala. Okay. So twetaaga omuntu agenda keeping in check and in touch with these traditional leaders. Era balidde osobola okubabawa buli omu n'amanya mu region ye ali mukulembezeewe. You get it? Nti watutuuka kweryesa Muwanga Kivumbi obadde mu bintu bya Buganda. Why are we losing the touch? Batuwabule. Okay. Nti ensonga za Buganda semasonga ziri 5. Kuko bayimiridde ensiba nzisomesa abantu nti kuuma Namulondo ebirala ne woobireka. Naye Namulondo gikuume. Okitegeera kuuma Buganda n'ensalosalo zaayo ate mubanje ebintu bya Buganda mayira akenda muziremereko kuba zaffe. Okugabana obuyinza enkola ya federo. Yeetaaga. Okukuuma ettaka mu Buganda nnono. Zino ensonga nze kankubulirako nno mwana watunze wa kitange gye nakulira. Ffe ekitiibwa kya Buganda byalinga byampaka n'ebyo kiyimba. Ng'olina okukiga. Oli taata wange yali yakambuwala n'aluma. Kugamba omusingi gwe tulaba mu Namutebi olwaleero munywevu kuva wansi. Ate nze ebirala ndi mulebefu naye ebyeddiini n'ebya Buganda. Oli mulala. Kuba nayiga siina kyensobola okuleka okuba Omuganda to ogutali musango. Nze I will never apologize for being a Muganda. Never. Ndi wa mukisa kubanga mu bika 5 mu 2 ninamu ekika. Era nze kyo nkuvimbirako nengazi wano gambe takatali yuze.
nze Namutebe nze muzukulu wa Gabunga sigambwako ndi wa kitalo nnyo okusinga ne bwolowooza novimba nengaziwa era mbeera ngamba kenga wendi nga mwana sare kuva leero nange bwe mbatandiko bavimbirako nti ndi muzukulu wa Katongole mumveeko mundabe bulabi. Now I want to also analyze or discuss waliwo abantu kye bamisinze. Yes. Kino nkikola ku lwa Cowboy. Cowboy Elias. Yes. Mu President Robert Kyagulanyi wabadde ayogera yakoze statement yagambye fe nopu tetuyina National Unity Platform kiringa organization wetukunganira under the umbrella of Unity Platform. It is a national thing to unite us, to give us a platform. It was well explained. We're organizing it all. Umbrella yaffe. Togeza nolowooza nti Nuupu owns us. We own it. So we don't do politics as usual business. Fetuli kisinde. President said this. He said it because waliwo revolutions ezenjawulo. A revolution is a fundamental change that goes across the different spheres of life, social, political, economical, take away ndala. Okay. Am I making sense? So, this revolution je tulike no kozi yaffe. It is a political change. To elevate ourselves economically. So I saw people being confused. Nengamba ko nafuna obudde yakabatangaza. President yabagamba a bad man and a bad mind, those are two different things. So a movement and a revolution are two different things. And a political party, those are two different things. Political parties and political people play politics, and politicians are liars. Yes. They will twist you. Bakulaga bino azanya buno bwani akalengede badikula. Akulaga nti wano wayimiridde Namutebe oyimiridde mu kamera era ekulaba. Oli walungi naye osobola okuyimirira wano. Kamera ejja sigala ekulaba. But for us, fechafe kiri so fundamental. Aino ambulera mwe tuli etukunganyizamu kutulabiraawo. But the change is everywhere. Simu Buganda. Simu Busoga nkole ne wa wala Uganda. Ebintu bino abidi. Omunyankole ebintu bino abikola ki abimanyi. Omuteso omugweri omulami mwena ebintu bino mubimanyi. This has nothing to do with the political leaders. This has everything to do with you. Fatugamba stop the human rights abuse and violations. Kati ngecho sitaka mu political party. Nationalism ya Uganda gamba united free for liberty. We are united free. So omuntu yenna atwegattako nga tunoonyamu ebitaano tugenda mweyawulako. Ne bwana atwala bibiri mmulayirira. Kivumbi panao yabuteereddwako eddusu. So tulindiridde bulindirizi kaseera kulabala kuba akadde katuweddeko. Twaliseeko ko Kawempe North awo. Ndoza Kawempe zombi zeetaaga okufuna last time you're the one yangamba nti even Kawempe South eina mu Kise. Baraina Kazibe Bashir Mbazira though tali active naddala Kazibe Bashir Mbazira. Yes. I think akoze bubi nnyo mu kisanja kino. Atusaba Allah kibenga kye kisembyeyo taddata mutuwongera. Tebamwongera. Banna South Kawempe temumulabamu. Owawaka. Kazibe Bashir Mbazira ekisinga okunnuma. Manya abo banyonyi mbogerako kitonotono. Yali tu disappointing anyo machazifa abamanye emabega. Tumanyi. What's behind it? He was a card. Yali card nga just ekitegeera nga inakola kyeyakola. Olunaku lumu Uganda lwefuna behind the scenes z'ebintu ebibaddewo. So you're one of those few abaina behind the scenes za South. Eyo tetugendayo. Now tuli mu mbeera y'okugenda nga twetegekera okulonda. Keep your information ngeri safe. Kawempe North
ng'abantu bangi bali mu kweyagaliza ekifo ekyo tulonde abantu abensa abalimu omuzinzi mulonde abantu nga alinga Segirinya temugenda londa Segirinya kwatakyazikawo temulonda omuntu yenna olw'okuba mama wa Segirinya abagambye Kawempe North si kyabusika mubatunulira abantu abazze basaba akalulu weebuuze ono anaatwongerako mulonde abantu ffe tufa ku nguudo masomero malwaliro Segirinya yakola Segibox yakola eddwaliro yawaayo ambulance kitegeeza yabifaako he tried he moved his race santale naye yali agenda sanitation yali agenda gifaako Kawempe ng'ebimotoka bijja imbegayiridde kanula amaaso tolonda muntu olw'okuba muwanvu anyumira essuuti olw'okuba afaanana ababaka no tolonda muntu olw'okuba kyaliwo weebuuze mu Kawempe North muno omwana wange agenda kubeeramu atya ababe baliwa tolonda muntu olw'okuba yakayiga okwogera kati waliwo ono muganda wange he is one of the biggest disappointments I've ever seen in politics yayingira ebyobufuzi ng'azanye sympathy card nze kyasinze okunuma yatandise okuvayo n'agamba batugaana okwogera mbadde nsoma twakusituma kusoma kati yazeeyo yakuŋŋaanya abantu nze mu by'omupiira nze mubaka eyasooka okukola essaza ebyo bye twamutuma okiika nze nagenda ku kavule nze mwennyini nga kyekintutte kaneme mukomerera kwayampeerezaako message n'akulabula engenda mpola ne mugamba blood gwe wakasoma amateeka tonnaba nageetegereza nze constitution njikootinga lwenjagala njirootera namu don't dare move that card mulekerawo okulonda abantu mbugundi tulonde bisaanyizo service mu America babuuza bino ebibuuzo gundi yakola ki mulekerawo okulonda abantu ne bajja ba explaining kati batandise osasula bannamawulire ne ba YouTube kati mwa abaliko sijja zirya mujja zirya ebyo mulimbe balala olaba sente zeggulu zannemu okulya emirundi ng'etaano nga batwegezaamu ne tuziremwa era nze omuntu yenna ajja kuzirya nze bayibayo njagalayo opportunity one on one n'ensubuga ampe byakoze kale ye byasuubira nti abikoze and I have issue with you guys issue gye nnyina n'abantu bano ogimanyi when I host someone ku side ya Nuupu they are okay when I host someone ku side eya ekibiina ekitawagira Nuupu then I'm bad nze mpayo one on one with those people why you guys we are here to serve you mubalemere we are not here okuba wa side ya Nuupu obe ya NRM obe ya chi we are because here people are demanding for better buli kiriwo kitaga kwogerwako kibi ekyo kikyamu tokolanga bintu bikyamu kusanyusa abantu tetukikola ne like mu mawulire professional yaffe bweri badwaliro sometimes ketamba naffe tuve ku byaffe amanyi eddwaliro ajja atunyonyola entuule wano atubuulire sente zaayita wano ne wano newe wano kuba tuzimanyi essaawa zino mbagenda tuzizika Governor Bank of Uganda anytime soon. My prediction she will be a female. Akadde ndooza katuweddeko tweyanzege abasinzira gye musinzidde okubeera nga mutugoberera mbadde ne kanso Namutebi. Yes, ensonga zimenyemenye bulungi. Benyiziza bansonyiwe. Tujja mu kifo kyekimu nja kubaddamu. Okay. So tuline kanso Namutebi okuva we tutandikidde mpaka ate ku nkomekerero ya byonna ebigambo ebyogeddwa mu bitwale nti biri serious. Bigemu kyobiyize oba bireke bulessa commentinga ng'olina ensonga lwaki ukomentinze. Any question gye wandyagadde okubeera nga Namutebi ajanukula giteeke mu comment oba gimutere gintere ku WhatsApp number yange eyo lakuba olumu message zammwe zisukako obungi nenzirekawo. Mu second nga zizo bobo olina goyagala okwebaza n'okusiibula ojja bansiibulira. Bagala nnyo bannayuganda banange benyiziza tekiba kya bugendereza nti nazze kunyiza. Ndi muntu nsobya banange wemba njogedde obubi munjigirize. Teach me, I want to be better. Bwabagamba bannamawulire abamu baga ntuula bubi njogera bubi mpanika emikono munjigirize. Nze siri munnamawulire mbegayirira. Then ekisemberayo ddala mwabatanjagala because of my principles it is okay. Sigenda kukyusaamu lino eggwanga olinako omugabo gwe gumu nga nze saalonda kuba munnayuganda Uganda ye yannonda kuba Uganda. Yes, Uganda chose me, I didn't choose it. Tusaasira abafunye ebizibu ebingi baganda bafa bali mu LA enyumba zaide
Edi baita Bontwe obulambo bwe Mese Bontwe abagendo muwerekerako mu muwerekereko abana basuze mu komera abali mu bijambi ye Makindye tubasasira nkakasiza baweze 18 as we speak. Oh yes, report police ejifulumiza njitunudde konze mwenyini and nebye ebirala. Wa other salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh for God and my country. Okay, peace.